Bw'otambulako mu bitundu ebimu mu disitulikiti y'e Rakai naddala mu biseera by'okusoma oyinza okulowooza olunaku si lwa kusoma anti kumpi buli w'okuba eriiso lituukira ku baana abataayaaya. Bwe tutuuse mu ggombolola y'e Kagamba tusanzeeyo amaka agalimu abaana bokka era ne tubabuuza oba basoma. Nandibadde nsoma ne tata yagenda ate mama naye school fees abula n'atunoonyeza ekyokulya ate nakyo ng'obw'obukiimu njagala bantwale nsome naye ssente zaamubula ate ne tata yansuula. Oli mugalaki? Mugalaki wagendayo ti? Abamu ku baana tubasanze bakola emirimu egy'enjawulo omuli n'okutunda enkejje. Mu kwogerako n'omu ku bazadde gwe tusanze n'abaana bano nga bali mu kulima, ono atutegeezezza nti tebannafuna nsimbi zitwala baana bano ku ssomero nga n'olusoma oluwedde baasigala bababanja. Yagenda nakola ebibuuzo bano baba n'omuwa lipooti olwa ssente tiyakola ki tiyamalayo. Kati eno taamu eno bwe yatuuse agamba tajja kuddayo ng'owagamba bamubanja ajja kusaka zinoonya alyoka addeyo okusomera. Abamu ku batuuze mu kitundu batutegeezezza nti yadde abamu ku bazadde tebaagala kuweerera baana naye n'embeera y'obwavu eremesezza bangi okugenda ku ssomero. Embeera y'ebyenfuna mu famire zaabwe mbi nnyo nnyo. Famire zaffe okutwaliza awamu mbi nnyo nti n'akookulya ewaka famire zezisinga tebasobola. Akati bwe kijja nti ate n'omwana alina okugenda ku ssomero yasuze enjala, abaana abamu ab'engeri bw'atuuka mu kkubo tatuuka ku ssomero ng'ayiddirayo ewaka. Ndabira abaana nti tebasoma ate nga bakyali mu myaka egyetaaga okusoma kwe kugenda mu mirimu egy'emikono ng'okuzimba. Abamu bejjumbira mu kugenda okuvuba ku nnyanja ng'emyaka gikyali mito ate nga bandibadde basoma. Kati tulabira ddala nti abaana tebali mu kusoma. Atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Rakai, Anthony Magembe, agamba oluusi obuzibu buva ku muwendo gw'amasomero amatono mu disitulikiti eno ekiviirako abaana bangi obutasoma. Amasomero gali wala, osanga eggombolola ng'erimu essomero naye erya gavumenti naye ng'omwana alina okutambula kilomita 4 buli lunaku okujja ku ssomero n'okuddayo. Kyokulabirako tuli na Kakyera City School eri emu mu ggombolola nnene. Saddam Kiggundu akiikirira ttawuni y'e Rakai ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Rakai agamba bakwongera okuteekawo amateeka amakakkali ku bazadde abataagala kuweerera baana. Waliwo famire gy'otunuulira nga bagamba nti tebasobola kubanga bamanaginga abaana abo b'okubatwala ku masomero. Naye mu kawungeezi bw'okola ssava ojja kusanga oba taata oba maama nga yatudde mu kabaala asobodde okugyayo akeetaano nga konna bakasaanyizaayo ne baddayo nga batamidde naye ng'akakeetaano kakola ku fiizi w'omwana wakiri ttaamu nnamba. Ye atwala woofiisi y'amaka n'abaana ku disitulikiti y'e Rakai, Nicholas Sembatya, agamba okusomoozebwa balina kungi olw'abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka okweyongera nga kino kiva ku baana bano butasoma. Tukyalina nnyo emisango gya teenage pregnancy, abaana abazaala nga tebanneetuuka, abaana bafundwa nga bakyali bato. Tugamba ekiyita child-reared families kwegamba amaka agakolebwa abaana olw'ebizibu by'enjawulo naddala olw'okuba nti Rakai twafuna nnyo obulwadde bwa siriimu. So bataata bangi bafa oba bamaama ne baleka nga abaana bano bakyali bato. Mu biseera by'omuggalo disitulikiti y'e Rakai yafuna abaana 2,711 abaafuna embuto nga tebanneetuuka. Kyokka bano be baagenda okunywa eddagala mu malwaliro ga gavumenti nga tekuli abo abaagenda mu bamulerwa.